Chameleon yandi badala bensobi ba Puff Daddy zibakoze eki bana abasajja batunda emyoyo gyabwe munsi tulina side bbiri kati wanjogera kogera ngo omuntu omukulu tulina side ya sitaani ne ya Katonda bobo yagala tutumu eri amangu ngoyagala omugagga obwamangu saddaako ojja kumukola ki ojja kufuna kigambibwa nti Puff Daddy yatunda omwoyo gwe kubanga bino bya sitaani gyebiri era group ya Puff Daddy ebiseera ebyo bakola endagano ne Michael Jackson yafa era muwana byabala bya tano ya Puff Daddy nti tano yabadde connecting amaka ga Michael Jackson nti sitaani alina akabinja ke wachi baita new world order okuleta ensinga ekola ebikolwa ebyebisiyaga n'ebikolwa ebibi gye baita new world order ompulya bulungi sitaani akozesa abantu balina malobozi na matalenti nti okuveerera mu ggulu amanyi historia ya sitaani yali muyimbi wa maanyi mu ggulu nti okuyimba kuno sitaani akwagala nnyo. That's why bosanga liyo sitanga Chameleon abane bimusumbu bibanga bizimu bya kika Chameleon alina ekyo yekimwambala nakola ebyekyana kino nebyekisiru kati nkulaga nti Puff Daddy bwe bafudde n'atandika Katonda bwe yamuvuddemu ne baleeta obwerere bwe kuki ku social media Puff Daddy gwe njogerako he has a lot of money okufuna sente ez'amangu nga togera zifunyamu mirembe n'okufuna sente empola ng'osula njala naye ng'olaba gy'olaga kubanga Michael Jackson ye musajja omu ku bali basinga obugaga n'okwagala mu nsi yonna. Michael Jackson emmere gye yalya bagikeberanga bukebezi sabuni bwe yanaabanga basookaga kumukebera era kyali kino Michael Jackson yagamba yagala kuwangala myaka 15 obuzibu nga buvaawo mpuliriza nga yeegendereza nnyo ng'amanyi nti is very great than God. Abasajja bamuyingiza myoyo gye emibi abasajja batunda omwoyo gwe ne bamuwa ffeemu ye y'amaanyi bamulaga nti they control the world bamulaga they can make it to stay 100 years bamulaga nti you can bleach your skin and you become a muzungu. Embere ya Puff Daddy n'alakene ne Michael Jackson funa mwecho byo mabavuna ndamu abangoberera nti je bufana je bulaga Katonda yabo muwanguzi Katonda asobola kuwa emyaka 3 nga weyagala ngoba okwata abakazi nga weba kakuba kazi ngo wangula zawadi nenga tosijja makoma matufu one day Katonda akola akantu katolowe katika kuswazanga Puff Daddy kato osobola kugamba nti Puff Daddy asobola kuva mu komera nga akyali kyekimu osobola kugamba nti alakene asobola kuva mu komera nga akyali kyekimu kati ye Chameleon Chameleon ndabikira okubanga ayina ekyo ye kyamwambala ekyaba Puff Daddy kubanga buli muntu asitobako munyenye sita kitegeza munyenye Chameleon is a star sitani tasobola kutuula but you are all sister as a sister sibanga kosta tunyinga tonsi bako bya kisimu mbadde ngamba nti sitani bwakulaba ngo ine munyenye yaka ompulya bulungi nkugamba akuteeka ke ekintu asala amagezi n'akuugula obwongo bana akuteeka ke ekintu n'omala bubi kati Chameleon ne mala gy'amala musigi alina okumalamu Chameleon alina okugenda ne bamusabira nnyo ne bamuyira amazzi ne bamuyira sabuni ne bamunyika mu mugga Yorodani n'atukula n'addamu n'azule munyenye ye ati nkubuulira kubanga kye saagala Chameleon amalenga ba PDD ngamalide mukomera banga amaze baka mine ebikola byakola era yakolako n'ekikolwa kyali kimutwala mukomera kati tugweza nti buli lobeera sito w'amaanyi sitaani ateekawo olukwesikwesi okuleetera ebizibu olina endagaano z'okola jukira bapukamingi nga tunavaayo madde nkulaga history batikamingi bano babeera so desperate nga baagala okufuna erinnya apukamingi asobola okukola endagaano n'omusambwa apukamingi asobola okukola endagaano n'omuzimu n'agamba bonotuwa maama wo tugenda kuwa ettutumu Kanye West omumama we bamusaddaaka nakati alaajana mwabayimbi ba Uganda musomenyo history wabayimbi w'abazungu ave mwegomba Kanye West mwegomba mwe bagusaddaaka talina mirembe ekintu kimubanja alina erinnya alina sente alakeri yagenda nnyo bya sitaani alinga Lionel Richie waliwo abasajja abalungi akati mu music abantu abakaddiyo obulungi mu music w'abazungu Donny Williams yafa bulungi Kenny Rogers alina empisa ebi yafa bulungi tebagenda mu Illuminati ompulya bulungi abasajja ba country music ba Alan Jackson ba George Strait ba Dolly Parton ompulya bulungi bamaze bulungi bano ba Jennifer Lopez abambala obubina ompulya bulungi kugamba kakati ba Jennifer Lopez kanolo mwala gwenjaga bamita Maria Kali oyo babanga yayingira ebintu ebyo yankola bubi kubanga Jay-Z Puff Daddy bayina endagano gye bakola sawa yonna bagenda kwabya Jay-Z babadde bamaanyi nga bakakuba kasi bebamu basharinga Rihanna Beyonce balidde obubina bwababana bwayi nawono mu Uganda bangamba waliwo abavubuka babadde bagenda bagala za award sikinako bwino nampulya naye kati bw'olabanga omuntu nga wangula international award ezo nga ziwangulira kumumanya waliwo butu sero mpuliriza likakugambe tukiriza mu Katonda bano abatunzi bw'obubina abani world order baagala nnyo okusikiriza abaddugavu nti abaddugavu balina ebbugumu ery'obutonde mu bubina okusinga abazungu era chovola abayimbi ba Africa besibye bbiri ba Davido babana bwayi batundanga keche eky'obubina bwabwe mu bazungu ati ndi professor kakati mbadde nkugamba naturally abakazi abaddugavu bakabye okusinga abazungu katuleti aba bugumu lya butonde opulya bulungi kugamba kakati n'abazungu omuzimu guli gubambala ne gumulaga nti bana bwayi obuddugavu bwe nengeri gyayimbamu n'ekirobozo manyi sitali agatta obuwomi bw'eddoboozi n'agatta n'obuwomi bw'ebbugumu kati ekyo ne kikwambala kibayita lasiti okwaka manyi ze ndi pastor okwaka okumanyi ejakiriro mpuliriza kyekugamba omuzimu guli ogw'ebisiyaga gukwambala gwo omuzimu gwa New World Order kakati gwabalaga nti wano mu Africa waliwo abayimbi abakabi babana bwayi era kijja kuba kyabulabe nnyo kijja kuba kibi nnyo
wano mu Uganda nga bali abaana ba Febutu ndi mukukinonyerezako ndi mukola research nga professor era nja kujamba gambe opulira bulungi nti obukazi obuzungu beera buchafu obusajja obuzungu beera buchafu bwekubakuba bi chemicals kakati mwa abaddugavu temumanyi kye muyina melanin kyeki melanin this skin melanin yakabye okusinga abazungu kuba nesobola okugumira malaria egumira omusana kati abazungu bagala melanin yammwe mayinzi ne mu biology nali ngenda kumukola nakoma temutegeera namaliza ndi mu hotel management science and kati omuzungu bwalaba omuddugavu melanin y'omuddugavu common sense y'omuddugavu neka abaddugavu katonda yabawa buli kimu temumanyi kye muyina muli mu kweroga muli mu ntalo kamilioni saha mufo kye mwali badde mwegatta kati nsala omusango ono nga ngamba olutalo lwa kamilioni saha telulina makulu era luveewo bali basigala ba Luganda saha tewaba yeetonda Tamale Junior sija mwogera bagende wakati kireyo okwetunda bazalene tuine ensonga nene kadi matogera ku nsonga nene Junior si national issue walimba denyo ga kamilioni kyakora kitofu simanyo bali muntu mukulu siliko jawa Junior siri muganda wa Junior siri tata we muntu myamanyi wabera omulisi akolecha yagala Junior akola kyo yagala kubanga buli mukunsi ensi webe kunyiga bwomu wali tusomesa topic y'abantu batola mu bisiyaga bayizi tugende ku bintu ebiyamba bavubuko butagwa mu ntata ba kamilioni zibaguddemu tuve ku buntu obuto tuve mu buntu obuto fana ngo kunonya amawulire omuntu atekako data ye ku TikTok nga yagala kuyiga DP block kandi ngendo kusekendinga wegendo kusemba Martha Simpuga ajja kuba president by 2026 kakati bana Uganda mwenna Masi ya Simpuga taina magezi gagenda kwesimbawo ndesa kala kiro wako DP block mukaku kamba wiro mukaku ne mabiki Museveni yakabawa sente era kati ombera yabo yachuka kati balina kola activities esibalemeza mawulire gwampuliza ku BTFM DP block is not a political party registered political party taina mandate yonna egamba mutusimbye wono naye bali bachikwada diversionalism okwata bana abana ba internet okumwogerako Museveni abalaba abongere sente endala namwe abana benchuka mwe nabangoberera muyigo kwa ule ebintu byomugaso kubita ina mugaso Mpuga mwamukuba natuuka wali sawa zinamukyayogera ku Mpuga kubanga Mpuga amazima gali nti akomawo ku bwemu pye Masaka ate Mpuga yinzo kuwangula kuba nupo ebulidwa candidate ate nga nse budget agala bya kulonda zitomuddaga mukumbuza bintu yabo basajja bagenda mukalulu ka Museveni nkirangira ku BTFM zo mukulembeze wali bakyagulanyi ne wendi banze ne boli bago kadimanga wesimbyewo ngonga ntogenda kujja ko Museveni mukalulu to bingambanga abana Uganda mugende mu besabuni mugende mu besende yakana bitekayo echo to ngambanga kintu kyo nakadima mubajongera gena mukalulu nsije ko Museveni sebyo sibirimu kankole sente zange bina Uganda ebirizuka biri kama baju yali kwala ati mumpita mbega kati nze mbega mpuliriza mumpita mbega nze mbega siri mukalulu ka Museveni era siri uliriza muntu ye nangamba ntagenda kwesima mukalulu ka Museveni era siri uliriza muntu ali ngamba bigambo mutugende mukalulu tuje ko Museveni zedi wanchuka yaddala ze nzikiriza bwenti omuntu yenna alileta ekisinde nga kyagata bina bya bufuzi byonna mawanga gonna madini gonna kujjako Museveni nga people power yali ndi mabegawo ne sente zikuteekamu naye omuntu yenna ali ngamba mutugende mukalulu twesimbewo tuvuganye Museveni nditegera nti obala bifo bya parliament na kufuna leader of opposition ntunulya kadi manze byogera bino sala kulimba liba abantu bampuliza ku radio zena following nene omuntu yenna oba na Uganda bonawe ndibasanga mwegase wamu nga temukiriza mukalulu ka Museveni nga mugenda kumechi baita online people power yali tute Museveni movement yeyo jimanyi Museveni katamanyi watandikira tamanyani wakugula yatenyo Museveni yatenyo people power kusinga binabyo bufuzi omuntu yenali kiriza mu binabyo bufuzi omuntu yenali kiriza mukalulu ka Museveni omuntu yenali kiriza mu parliament mungamba sikiriza mu binabyo bufuzi nzikiriza mu nchuka nzikiriza mu people power yali asiri kwa gonkwagala nnyo Dr. Besigye ngo wekitiba yasikuvumangako nete muntekanga mu bitu binabyo bufuzi Bobi Wine okimanyi oli muganda wange togera bulunako tontekanga mu binabyo bufuzi you're not fair ndi fair nze ndi wantu njagala enchuka y'omugundu enchuka tali mu kugabana bifo mu parliament enchuka tali mu kuvulinga abantu kadima nalokoka kadima ntunulya ntunulya masata bayi sakwata bible kati nzo mulokole akolero genda mugunzi kyenfulinga abantu mu mpaka lungende mu parliament nkyusembera yamwe kakali nga nababadde tubakyusiza mbera y'abantu sisobola kyusambera ya muntu nga ndi mu parliament yete mu mpanga akalulu nze sobola kyusambera y'omuntu nga government no si eri mu buyinza omuntu aleta propose kyusa government no gwendi goberera zili 5 ezagala kusaba era nze mu byobululu byamwe temuntekangamu leka zikwesa abantu tuli kulaje mpuliza abawuliza BTFM bajjo mukasali fusi na kyusiza amanya nze mukakali nze mukasali funsi Andrew bansi kaseta bajjo mukono ochamira ku midala jambizi amalalo gakulukuta n'amalalo sima symmetric gakulukute sawa yonna temunteka nga mukalulu kamwe mwabagala okulonda mugende mukalulu mubuzebuze bantu bamwe mufune ebifo bya leader of opposition era ekyuka yandibadde ekyuka kuwebu pyo genda kolo sagala tulabanga ina ndiye simbawo nga Museveni siye president wazeyo okusoma nazayo okusoma ndifuga Uganda eno oba ndi ba MP nga president Museveni siye alimo atenze kyenjogera mpuliza kyenjogera atenkitegeeza ningo omulalu kadi bikoting of recording ningo omulalu naye ndijjo okwesimbawo bandi kusaba ekifo kya meyo bwe nga president Museveni siye ali muki
sisobola kulimba abantu bano neta bamukalu akategekedwa president Museveni mbange ndakamba chikatonda kadi mantonolira ndi mulokole anti ngamba wajanyo Kyagulanyi mwagala bino birena tukomyewo mukama wabo yagambye nti tanakyogera nze mbiraba mawule nenda Kyagulanyi akyogere sagala owayiriza Kyagulanyi sagala owayiriza Kyagulanyi ndaba mbiraba mu monitor ne bana bagenda mukalule sijja kumwegatako ngenda kola business zange sida mu byabufuzi njya kujjaga kuyamba banaku kuyamba bamasikini bensobodde tonziza mu byaki nse njagala people power movement yekomewo ne muntu ogitandalu mbozi monitor mbiraba mu monitor sinabika kasa wasota Mr. Bajo wamajendi webale tukwagala nnyo Mr. Bajo webale kungobera basebo nva wano Mushema district ye Bushenyi Bushenyi webale kubaako batata tukuwuliriza ate tukwagala nnyo Bajo webale kyogatta ku ggwanga webale kubaako basebo ate oyogedde ensonga nungi ya butadda mu kalulu yesebo naffe ffenna tuli mabegawo teri kudda mu kalulu nga kategekebwa gavumenti ya NRA zate mulibinda babulide mujja gamba nalya mujja kumpita mbega mujja gamba nkolera Museveni sida mu kalulu kategekedwa Museveni nkoyo okubuzaabuza abantu n'okubafoolinga era obeera mutuufu nnyo ffenna tuli mabegawo tulina okuteekako ekibiina kyaffe kya People Power Movement tusobole okulabika nti tuwangangula abasajja bano mu nsi yaffe kale sebo bale kukuba kale tweyanziza ssebo tabaddako teesi alo Bajo oli bulungi blo no mubajje oya akaluke kalina okujjako Museveni ajja kuvaako mu mbeera yonna affe twamukowa ng'abantu amalina okumujjako emyaka ana kana amujjako mu guno omwaka twamukowa tuviire akaluka agenda kumujjako mu myaka ana abafugidde kalwaka banga bwayagala muganda wange tesobola kujjamu ate bantu ndowooza yakugamba nti tuve ku byokulonda tumulegere afune byagundi nga abeere nti kakati bwe mugenda mukulonda obukulembeze bufuuke bwa nsikirano nga bwa Buganda nga bwa Kabaka mubajje mwajja buzi kuvuganyako Museveni kumulaga nti nabavuganya nabo bamajja kujjako Museveni omusajja oyo twamukowa mpuliriza bulungi anti omuntu yajja okujjako Museveni ozaawo People Power notugera mu nkola ye Museveni yali ayagala okujjako obote tiyegata mu bintu bye basirikale ntugenda kulwana naye ebyo kati Egypt Sudan bali basirikale toyogeranga nonsense oyo mubajje abantu abakowa Museveni bakozesa bikolwa si bigambo nga bwategeka akalulu n'alonda byabakama aganya okola electoral reforms ayogedde mu kalulu ako muli bayaye tulina okukabeeramu kati kye tulina okubeera mu kalulu kamwe bw'alivaako lijja n'enkuwa enkoko mu kalulu nze enkoko njirina yokuwa nga avuddeko mu kalulu omaaji enkoko mubajje oja jimpa ne kanaba ne benaba nga sibya kalulu ka Museveni tusese ati mugya kujjako Museveni mu kalulu mujja ojja kunona enkoko kankwate ku balala Bajo nkulamusiza ssebo kale ssebo oyo ali kubaako kale nze ndi mu kibuga Liverpool naye mbali nakinyagala okwogerako abantu bano abasajja opposition balina engeri gye batulowoozesa nti nno balina ne programu zaabwe kubanga system yemu ne babakuba ttiya gaasi ne babakola biki tebalina kipya kye baleeta myaka ku myaka kuba ttiya gaasi waba ebyokugamba nti ebyobulo biba biganye lwaki temukozesa plan B pozi nekyala mukulu Bajo mbadde nsaba bambi oba ofune okuzi programu otubuulirireko otera okubeera ne programu naye kuba teziri plan di bulungi ez'okuba nti nno otubuulirako ebya bizinensi webityo mbadde nsaba bambi oba ofunye ne ku budde otugambeko nti tugenda kwogera ku kino tube nga tumanyi avubuka twagala nnyo ne ku live kale sibo webali ogamba otya bwana Bajo ono ntusekise okuva mu Sichon Properties Nagalama kituufu wasena kifulu figa oba nedda oli mutuufu Bajo webale kuzibula abantu maaso na kubabuulira kituufu newe nasigala omu zisiri mu kalulu kamuze yasiri esimba mu gavumenti ya Museveni oli mutuufu era tuli mabegawo sino ndiko Masaka wano naye nga former manager wa Kirevaje big up Bajo kale sebo mulamusiza sebo kale sebo naje bali kubako kubidde oli yogereddewa sebo linnya lyange nze Muhammad Golova ndi mu kira municipality Nakwero nze mukulu Bajo ndi mabegawo emirundi 10 ku kinne waacho olw'ensonga wano mu kira municipality tulina abakulembeze abalimu nabo bajja kulwanyisa Museveni baga Museveni afuze nnyo ebbanga y'ebisanja bingi myaka kakati kati example ya Semu Junganda kubanga bagala kujjako Museveni nti yaluddeko nnyo mu kalulu lwaki bote bawumwa ne bateeka wabalala nabo ne beesimbawo ko ne tulabe gwanga litambula litya singa omuntu abaaliga nti abanenze kandika tosobola kulwanyisa Museveni emyaka 4 nga goli mu bisanja bina naawe si emyaka 2 akati njagala kugamba kino nga koli opposition bali mu business onako ne muri zukuka mu Uganda mwabalejjirako Museveni abantu bawansi muri serious okusinga abakulembeze bamwe ekyo muri kitegera batono nnyo ekyo muri kitegera muri gagu Bajo gwali gunabbi
gu face gwange kuno gutwabulira amazima aba abasajja tebagala nga Museveni bebasinga nokwagala buli muntu ye participate nga mukaluka Museveni nzeno mbabuda bisika kubuza nenda asigala omu nemu nagano kriza byembagamba nga ndi omanyeze yafira ku mazima after 2007 mwena muri jane eno live mu G7 nga muri jane mu netondera abajonze ni mabega ndi kusaidia yose mukama wangu buli yamvuma buli andabanga omubi alije nagamba kisajja go wali nabe baba na Uganda bamala kweko nali baleka bajukira okubuuka etufu kati we mutanyinge ne mwegatta ne muganda tukomye people power yaffe ngati tuli mu bibina bya bufuzi ompulira naam bwe muri zukuka ne muganda tulina kwegatta kutwala Museveni ngaba na Uganda fenna Jeno Muhoozi mutabanyi wa mukulembeze w'eggwanga CDF waliwo meeting eyatuula yali ya high profile yabanene bokka nafuna omukisa ogimanyako they advised the president Museveni okoma uye simbo 2006 nga bwa training mutabanyi we nkulaga mu abakiriza mu bintu bya president Museveni yaita Jeno Muhoozi babala mbali bamuzimbi target yabo yali 2006 kwanga balamu yakola kyamanyi okulaga bana Uganda nti Jeno Muhoozi agenda kuba president era tali muntu atunze Jeno Muhoozi nga balamu nagasumba kakati Jeno Muhoozi yamaze okusaza mu PLU kati gasumba bagenda kuddawo omusajja yali omugezi Kashumba musajja mugezi nesimanyi bamulese mu bbanga kubanga balamu yafuna bwa minister Kashumba yafuna ki wale ine milimu kitali amwebi kwagamba president Museveni kali nsomesanga professor namugamba soko gendo yigama je gendo yige kibaita public administration bafuga batya mu public service soko gendo yige nganze bwenfuge gwanga kuba amanyiga president Museveni tukizika gani gali mukobera tolerant akiriza ndojja no muvuma ku radio notambula nokola ki ogenda ate muntu tabanyi wa ino busungu the administration yeno ino jiga anti bajjo bwanvuma no position je kitusumba tebagala bagamba konsobiza abwe but isati kali bobagamba ko tujja muvuma kali zenze kata tya bivuma temba sobola zino mbomba na Uganda balane bavuma ambasobola tukuvume ko mumvume mwe naba na Uganda abakola ki ogire kitwe andi kakati goli mukujira nyenze ndi mumvume kakati mbade nkugamba lwaki njogera amazima gano nti but isati bono era bajaga abantu walya nti olimbega oli munyampi kale nze ndi munyampi nalya nakuta nesi ja kufa ku mazima wembo bambega ndi mbega kati mbega nsenjogera abampuliza ku radio kakati Museveni na president Museveni agamba mutabanyi wesoko gendo yigeki nibamukola endagano ntatanta jamuleta 230 mpuliriza bwe bemba gamba abeta bamukaluka president Museveni nibana abagamba nti 230 ajja kuba ayize embeera z'abantu babajjo ajja kuba ayize ba megatoni bakadima awo nga ayize nga bana basobola muteera ekintu bituni myandi yukadima bana basibeni 50 ya master plan kati bajongedde kwa jifu 85 ya master plan bali bagala bafuga emyaka 5 gibabala nga buji bamala kati bayongeddeko emyaka 35 bagane mutabanyi wa Muhoozi naye ajakikwatimu kakati wengambye nti bana Uganda bwe tutazuukuka amazima ga Katonda mu ggulu ne tuva ti mu mpuga wala na Kyagulanyi ti mukasa akuba kadima bana sigi bagatufuga emyaka 10 kadima une serious note for them they are very organized than you kati fuma teka mutesika diversion kigisa ka milioni gatumukirako bana basije bagala basobola kusanga bajjo ne bamwambule empale nalaga semu dondoli omutono semu dondoli wabajjo n'abatwala emyaka mulamba nga bali kusemu dondoli omutono bajjo semu dondoli ati nkubulira diversion kati president Museveni yamanya nti abavubuka be Uganda babukira buli kyebasanze tebasobola kumanya muntu ababuza banayo abufuzi bo opposition bagenda okubeera active omwaka guno batandise bagenda okwefula bafa ku banaku nze nkyogera mu kasakatereze n'akazinda bagenda okujja beefule nga bagenda okubagirako Museveni bagenda baga Museveni tugenda mujjako mu kalulu bananga buli muntu ayogera ati tugenda mu kalulu abakolera Museveni bagenda kwogera bwe bati omuntu yenna bagenda kwata akazinda kale ka video mu recording ego megatoni omuntu yenna wavanga na gamba tugenda mu kalulu ka Museveni oyaba akolera Museveni yamutumya jja abatamya akalulu oja bani please Museveni yamugambya genda bagambe tebagenda mu kalulu kati kyabuswavu nnyo kadima mpuliriza kyabuswavu nnyo mpuliriza kadima va mu lwala kyabuswavu nnyo ate gwokuwuliriza akalulu kabeerewo nze njagala akalulu kaveewo ndi bakoleka nti baagala nnyo akalulu okusinga ne Museveni kadima ojja kumpugula sagala onsirwalireko ompulira bulungi kuno gwe mulundi bannayuganda batagenda okwetaba mu kalulu kuba bannayuganda baba awansi bali serious nga bajjo abawansi bo bakowa ebintu by'akalulu tokwata ku konso mpulira bulungi akugamba kakati buli nabyabufuzi nabwo akusinikiranga ebinyo n'akulimbalimba bwa akalulu lyessuubi lya Uganda manya munyampi siza kumuyita munyampi siza munyampi kati omuntu Kyagulanyi kirangira mu kamwa amane tajasa olugambo sobola Kyagulanyi tanavayo kwogera Kyagulanyi bw'alivayo ndi muddamu ndi mulizoninga sobola genda kumuti Kyagulanyi yagambye nti ajja nga just mawulire naye bw'aliva naga nti nzira mu kalulu ndi muga Kyagulanyi genda mu kalulu kone Museveni bw'aliva nagamba tuzizaawo people power bajjo mujemu twegattako tulombe front bajjo wendi bajjo ontegedde bulungi ontegedde bulungi ebyo bya monitor zisibikirizaamu okukiriza mu people power nga bwe zikiriza mu people power movement mu bisinde kubanga buli lokola nakyo nkikirizaamu ekisinde nga si kibiina kyabifuzi ekirina sekretary general president Museveni kasita ogenda mu structures eza political party abaako maze Museveni ye father of multi party system mu Africa is a father yajiwa security yajiwa license efuna omusaala gwe katika kugambe ye kyamonyiige sita president Museveni buli muntu yali akutte ku sente za president Museveni buli muntu gwawo omusaala inside your heart nga njogera mazima eri bantu tosobola kumuvuganya
Seti ya mwami Museveni, President Museveni yagenda abuke nte Sudan. Aina mkwano ge Salva Kiir yamuga abuke nte ofuge. Otide badenga ko. Kakati mpuliriza. Kasoko ata ku sente ye boti. Kadima mpuliriza. Kasoko ata ku sente nti nkuwa musante gwe mupi, nti mupi wati gwe ala nisewanya na mpuliriza. Uli akadima. Museveni yabamo kama o magezi. Bana bayita abayeka tusoba kwa muyeka ngate sente za Museveni zezikubezaawo. Okay. Ontaka bulungi. Kakati omuntu yina najja ne message tekiriza mbina bya bufuzi. Ngate kusasura bawanga. Tekiriza mukulonda. Tesikiriza mu parliament ya Uganda. Uyu ndi mwekatako. Omanyi lwaki nga bigambo bino kadima. Bana Uganda babadde food for the last 40 years. Oli abasubiza. Alemba saka mujja kumulaba. Oli nabagamba mwaka. Ochekera bulungi. Ezo statement zezigenda zimana mu opposition yawa na amanyi. Okay. So nga opposition echa ine kana opposition echa inokola. Singe gamba ati kale tudde mu kalulu. Maize bali option ndi professor. Opposition ka kale. Bana Uganda tuina plan A. So kekiriza teina plan B. Ompuliza kadima. Kale tugenze muki. Tugenda funa kusingolinga Kyagulanyi yekka. Ngomugeno kujayo. Kapa tugenda kuwa Lukwago yekka. Ekiratu kya kwase muju yekka. Ne bagabana ebifo. Ne bagaku kya president ngo opposition yonna. Ebina byonna by'obufuzi byonna. Tuwade Kyagulanyi oba president mu Uganda. Fenda Jema DP. Bonanga balina candidate ki? Anda Kalulu. Ne bagaba Kampala. Mulya nyama. Chairman Nyanzi. Lukwago. Mwena mubere mabega wa Lukwago. Omuntu omu. Kikola ki? Kitegerekeka. Tugenze Masaka tuwade Bajjo. Ati sitikawo. Wasobola okuva usipaka gye baagala. Kubanga wachi akateka sobola kwenda sipaka. Tibuli kibiina kya byabufuzi kibeera busy. Kukuma bululu bwakyo nakolanga kifuna leader of opposition wakyo kugenda kufuna musala. Sipaka gye banoonya baje bagamba abantu mayize the professor. Bagamba abantu nti funa behind one candidate. Each and ne ujja kukati nkolage story kadi Moseke. Kati ate opposition ye yevuganya. Mulya nyama Nyanzi Lukwago bebe kula. Nalabyo mulirawo. Mulya ati president kulaga obusiru abasajja bana opposition nabo. Kati bagamba abantu bali mu opposition bagenda kujja ko Museveni. Ate Museveni aleli yetulidde. Kadi makiriza gana. Nchidamu ku radio Museveni mugezi. Ate buli muntu anyoma Museveni nti si mugezi ye mulalu. Opposition Museveni omuyisaamu amaaso n'omuvumanga bw'oyagala nenga akukongola bwati wale badde kono omukazi mulavu nagamba ki n'omutuyanirako n'ogira essaawa 2 n'alowooza nti olina amaanyi ompulira n'akongola ku muntu naga kino kinvaako disa jakyo kyefunugula kina kye kisobola kati ya Museveni bwakola opposition mumuvuma kubanga password ya Uganda bannayuganda bamanyi nti bw'ovuma ennyo Museveni nti oba opposition bw'owaana nnyo Kyagulanyi password ziri mmeka kati Museveni ezo password azimanyi kyokka singa Museveni tatusibanga bonna bamuvuma mumanyi nti opposition yajja ku radio n'avuma buvumi mukimwagala temwagala kwogera mazima muki ngezi ovako muntu yasiriwaza banne bonna Paulo Kawanga semogere n'abeefuulira ovako muntu yawangula amambabazi musajja yali mugezi super minister n'amuwangula ovako muntu yawangula Kayihura ne Kagame bakomutadde kati ogwe mugenda okuvuganya so bazikadde makatono buli munnayuganda ng'ogenda mu kalulu ka Museveni mmanya nti Museveni gw'ovuganya muki manya gw'olumba tomulumba nga Bajjo the worst mistake opposition gyekola kutwala Museveni nti ategeera nga Bajjo so singa baba lumba omuntu ow'amaanyi nawe oteekamu amaki niye opposition banafu amanyi balumba munafu muki kubanga bagamba olugonvu lw'olujegere kitegeeza kitya gemaanyi gaalwo kati amaanyi ga Museveni gali mu kwefula mugonvu n'omuvuma n'otambula n'oyogera n'okola ki kumbe eri aba singa yalina obusungu nga mutabanyi we singa yavaako dda munaku 2 that's why mutabanyi bamugambye bw'ojja kujja 2 asatu bw'omeka singa yali munyiivu nga bw'ojja n'omuvuma n'akutta ompulira singa ng'akutta open like that sirata malako nakumeka naye kimuyamba kyova yagambye omwana soko oyige byenkola kati kankugambe example manya abantu basomese mu lulimi bategeera bosanga ng'omukazi omusirise atayomba ewaka nga ne bogende n'okoma usawa 12 ezokumanya n'akugulira n'akunaaza n'akuwa emmere y'omutyanga naye bosanga omukazi nakapacya wewe genda malayabo otegeera kyazaako kati mava ku simu naawe ompulira bulungi otegeera kyakola ki naye omukazi omusirisa asobola okukola ekintu n'akuwa omutwe nga tutegedde nti abakoze eki kati ye president Museveni kakati opposition ye Uganda egenda mu kaseera akazi wadde nakino kankirangirire opposition bw'eteefuna results kujjako government ompulira abantu bagenda Museveni agenda kweyongera obuwagizi nkiddamu kino ati bwe buzibu okankana ki okankana bakutiisatiisa bagali professor onagamba nti Bajjo kasita agambye nti Museveni mugezi nsaba mbagaliza omwaka omujjo gw'emirembe kati byenjogera ati mpulisa kyenkugamba kansala Saara kati bo baagala bibya kisiru tebagala mazima kati oli mu bawumba tutu banno kati badde nkugamba bakuse butompiza amugga amawumba tutu banno badde nkugamba never undermine Museveni kakati njagala opposition erumbe nga manyero omusajja omuki omusajja yayise mu bbato ki nyingi temulumba nga balumba Bajjo era opposition wegenda okuluzingira Museveni addemu afune momentum kibanza ebintu nabivuddemu ebyakalulu ndi wankyukakyuka naye sigenda kunoonyiza muntu ate kakati ndako ate bannayuganda bakikola nga mbegattako mpulisa kye mbadde nkugamba nze njagala muntu agenda kukomyawo people power teri kalulu teri kulonda bannayuganda twegatte tubogole tulumbe tulume enkola yenkyamu enfu yentuufu ate kakati ate yentuufu olina okubogola n'olumba tamanyi kulumba kubogola kuluma gwe Bajjo oyogera ngaani oli mpunu okola gwoba oyokyezza wuliriza entandikwa y'okutegeera eba y'okwekolerawo kye weekoledde naddala mu byobufuzi kuwuliriza
Mwami Museveni yo gwe balwana nayo bagwe tulwana nayo gwe bagamba kiki yakiriza mugozi oli awuliriza no muntu abamula ku radio buli muntu amuwuliriza kati honest ne falling upon him okujjamu ekikyamu n'ekituufu okitegeera naye go bono jjawo n'ogamba tusulanjala tolina kyotugamba era struggle ogikozeemu kino oba oyidde ojja kolima paka ebyo ebintu abaana ba Besigye baabikolima abaana ba DP youth baabikolima kakati waje bali yesaawa okuwulira n'okweri organizinga President Museveni teyagenda mujjako ng'amuvuma obanga akolima obanga avuma balala tulina tekola bituteekeddwa kukola okwongeramu okutangaazamu n'okuwabula simanyi opposition etuleseewa ekisanja ekijja olw'ensonga Namujinga ate atandise okufuutuka wakati awo ogenda okwetegereza nga ate abantu beekutuddemu oba okiraba abantu baagala ebifo bya parliament baagala musaala gwa Museveni kagende wa Pastor Kayanja nga tekalina kiddako omusajja n'akaaniriza bulungi ng'embeera etabuse ne kamusibako ebisiyaga kyabuswavu nnyo ate buli muntu azanyira ku musajja oyo gwe bayita Kayanja simumanyi simulabangako mwamutekako ekintu ky'ebisiyaga simanyi oba yabiri bati yakola ki naye ndaba nga abalabe ba Kayanja bakozesa loophole eyo okumuteekangako ekintu ekyo Pastor Kayanja si musiru ku linnya ly'ayina ku family gy'ayina ompulira kukola bintu ebyo buli omu n'amanya njagala babuuliza radio beat mubengamu ne logic ompulira naye tuli mu Uganda ejjudde agalabe agasirusiru nga bwe badde njogera ku Museveni bigaka tewagira Museveni byonna amazima bigatya ompulira bulungi ekugamba byonna amazima bikola ki bigatya kati n'oluvuuka lwavudde n'olugamba Pastor Kayanja omanyi ebyaffe yabadde anoonya relevance bannayuganda muleme kubuukiranga buli kimu bwe yalabye bakutte PDD nga batandisa ebibozibozi byaki gwawuliriza BTFM weebuuzi bakyavaayo nga bakutte PDD naye yabadde anoonya kwogerwako bano abaana abali ebweru abeetekako ebisiyaga abasinga baba banoonya mpapula kati mumpulira bulungi baba banoonya bubudamu naye ennaku ekisinga okunnuma ate bawaayiriza abantu nti abalabe ba Pastor Kayanja bakoze kyamaanyi okono n'erinnya ly'omusajja oyo naye omusajja oyo nze nsiba Katonda nti ajja kusigala nga muwanguzi kadima muntu ky'omusiru gwe basibako ebisiyaga okumala emyaka kumpi 10 n'atagwa kadima Pastor Kayanja ku bakazi balaba emanju ne maaso wawalungi yogera nga omala kwerowooza sobanga nawe olimu oluntuntu kati omuntu omugezi kitwala eddakiika namba ate omala kwerowooza katumala kwerowooza eyo ansa maaso lwaki osose kusikatira ate ku bulungi bo kadima gwe konaliikirira abantu bakwegomba ku internet kuno nze nkweraliikirira lwakuba osaala nnyo lwakuba Allah tabikkiriza kyekikutaasa naye singa twaliwo Allah singa wagenda nakulega ogamba okukyalira ensiko musajja kyakyaza musajja muno okukyalira ensiko gwe tokyebuuzaamu omuzimu gutandise okulondera gusabire gugende nja kutwala wa Pastor Kayanja akusabire omuzimu gukoleki nkubuulira kati mbadde mbagambo nga tudanyuma kati mawulire kati kutyaga mazima nakulega ogamba jingo mukyalira ensiko asajja bakyalira ensiko kati wadogenda kusika bikiru buto lwa jingo lwa dotwala mu nsiko kakati mbagamba mu abawuliza BTFM nti buno obwana bupapa sidi bwayingira ebintu nga bunoonya survival for the fittest omuvubuka ampuliriza ku radio obulamu bwonna tulyanga ebisiyaga ebyazikiriza ebibuga Sodoma ne Gomora kyekintu ekisinza Katonda tiyali musiru kwata bukyafu ne buyita mu kabina omuvubuka yenna ampuliriza ku BTFM ng'oyagala okulaba ku busungu bwa Katonda buli muntu yeetaddeko ebisiyaga tuli ku radio kuno tagenda kuddamu kuba bulungi papa sidi yalowooza akola kyamaanyi okumuwa nambu ali ebisiyaga kali mu kwekomerera kagenda kubonaabona omulambo gwa papa sidi gujja kudda ku Uganda nga gulinga oguvunze njagala mumwana babeera ku internet buli muntu yali yeetaddeko ekisiyaga erinnya lyagwa teri Katonda no Katonda gyali kadima Katonda yagaba erinnya omanyi lwaki bano abantu tebankangakanga njogera byenjagala kuba bano abantu tebanjagala nti banjagala nnyo Katonda yabawa amagezi bakole ki otegera bulungi kyekugamba Katonda yagaba eriki era zimusanze oyo akolerera abantu okumwagala nga tayogera mazima maaso ga Katonda nziba najja mu nkyukakyuka najja mu bantu kumpaana singa njogera ebibanyiiza kadima singa mbyogera naye mmanyi nti nze bwenjija nenjogera ekituufu nkolera sikolera bano abawumba tuupu bano baayagala ko Sebagala ne bamukyawa ne baagala Besigye kati bamuvuma ne Bobi Wine banatera okumuvuma bati balina mukwano Katonda yalina omukwano that's why bwenfuna akasindalo kano njogera ekituufu mu maaso ga Katonda mwe baana mmwe mulekerawo okwagala obugagga obw'amagalo omukwano gwange yafa bebiddeyo yagala n'agula amajiini ne gamusala kati bano abaana bagenda mu bisiyaga banaku babalimba teri ssente mbeera nabo ku National Theatre nga nze mbagulira omwenge wali wa Esther omusanga bwe mwanda bulina limbo kubino bukuba ne bukuba kamna kakuba nitiya gas bwe mwala tukutambulanga obulina pampa mu kabina oyina tiya gas nze ne mundu njina oyagala birize bigambo byange sebo wetonde sija kwetu wetonde adonkanga kale wetonde ntisaga sisaga kale baje mambo ebyo sagira bitwe ati kulinga agamba nasanga obusiyazi nakola wali nali skin nasanga obusiyazi ngabukola bwe buti so nakakuboru yi bwali wakakunjikira sibuza utalo wali ku National Theatre okumanya buso wala bwati okuteka video ku internet
Nenga bwavu busabiriza omwenge mu bbala. Kakati gwe omwana ampuliriza ku BTFM ngompuliriza. Genda osindike ekigaali. Mulime nimbi ku kyalo. Vuga boda yo. Togenda ne ekintu katika nkubye Katonda. Wera Katonda akukyawe. DHCyaga. Tolifuna mukisa gwa Katonda. Katonda mutisinze ekintu ekirala kyonna. Nze mbeera mu Katonda mugulunga ndabe ensi yo dende seeyo bakadima. Okimanyi abaloga bagenda mu ssaba abantu bonna bagenda masoba banoonya kubeera bulungi. Naye amaanyi g'okozesa oggumira embeera eno ganti Katonda sijja kuvaako, sijja kulya bisiyaga, sijja kuloga, kanfe. Nze Katonda ne bwata abaana bange embeera mbanga yobu. Togenda mu ssabo. Sigenda mu ssabo, siroga, nguma. Katonda ne bwankutulako okugulu nsigala nsinza Katonda. Ne bwensula enjala nsigala nsinza Katonda. Bagenda kusanga mugulu bewundi. Ati because ekintu namanya Katonda wa nnono. Ennono ensonga Katonda mugattangako ekintu kyonna. Osanga bafaaza nga balina ebigali wansi nga bagenda babuulira enjiri mu Kereziya. N'osanga baseeka nga bakuba ebitabo nga beefula nti baseka. Kati ekintu kyonna ekisinga obukyamu ku nsi Katonda tebamugattako kintu kyonna. Ne bwe boogenda kufa kansa ng'oli mulago mpulira gumane Katonda kuba yakuwa obulamu tomanyi bwe yajja. Bw'aba akuwadde emyaka 3 gye yakubalira gye gikumala. Ne bwe batalina kyakulya nga mpulira ku leediyo togenda mu ssabo. Ekintu ekisiba abantu mu bwavu okimanyi. Kusimba mutima na butayagaliza kuwalana. Empala n'ekaddiya, empala n'esiba emikisa n'obutasonyiwa.